Ebyamaama Nabasiruka Ruth ow'emyaka 6 ne muwala we Nababi Esther n'abaana be babiri abalala abakwatibwa poliisi oluvannyuma lw'okusangibwa n'ebyasigalira by'abafu ebiwera ssaako n'obuwanga bw'abagenzi mu nju yaabwe ku kyalo Wantaanyi mu Namataba Town Council mu disitulikiti y'e Mukono nga bwe tuzze tukulaga mu mawulire gaffe ebikyalanda. Olwaleero abantu abatannategereka balumbye amaka ga maama ono gy'abadde akweka obuwangwa ssaako n'ebisigalira by'abafu ne bagakoona ssaako n'okugakumako omuliro ne gasaanawo. Omusasi waffe watuukidde mu kitundu kino ng'omuliro gwazikidde dda wabula ng'ekikolwa kino kiwaliriza abakulembeze nga bakulembeddwamu ssentebe w'ekyalo kino Nalukwanzi Mole ng'ali wamu n'abatuuze n'abakulembeze abalala okukuba olukiiko okusala entotto ku kye bagenda okukolera omutuuze munnaabwe. Wakati mu lukiiko abatuuze balumiriza maama Nabasiruka Ruth ssaako ne mutabani we Kayiwa Rogers ng'ono mu kiseera kino aliira ku nsiko okuba nti basezi ne batuuka n'okuziikula abafu ne beebaka n'obuwanga ne basaba poliisi okukunya maama ono annyonnyole emirambo gy'abadde agijja. Musezi ye nga ye n'abantu bakolagana nabo asaana ate n'olukiiko adateekeddwa okubeera nga mwali ye nga ye abalage bakola nabo omulimu. Bano bongedde okulumiriza maama ono nga bw'ali omusezi era nga bagamba nti bwe bayita ewuwe enviiri zibava ku mutwe. Okusanga mukaaga batera okulaba akantu akasalaasala. Omukazi abadde musezi bya ddala. Basatu abadde ye abatandise okusera. Era awo ssaawa 3 oba tosobola na kuyitawo ebiwugulu ebisooka okusala ebiwugulu ebisala ogenda olaba empewo empitirivu. Wakati mu bukambwe bano baweze nga bwe batakyamwagala ku kyalo olw'emize egy'okuziikula abafu. Mukkiriza oyo omukyala tusigale naye ku kyalo waliridde abo bagamba mbu bazzukulu be talya baffe tubadde tusaba mutuyambe ku kintu ekyo. Bagana mugoba bagenda kuta ku kyalo kyawajagala okulyata abantu abalala wabula omu ku baana mu famire eno Mali Charles wakati mu lukiiko alumiriza maama w'omuto gwe basanze n'obuwanga nti musezi era nti abadde yamulemesa ddensi nga n'amannya ge yali yagawandiika n'agateeka mu bibbo era n'ategeeza nga famire bw'emutumye okutegeeza abataka nga bwe batakyamwetaaga ku kyalo. Tumwetaaga era bamuzeeyi twabanyonnyodde dda era bagenda kuleeta amabaluwa awaka tetumukyamwetaaga. Ye ssentebe w'ekyalo Nalukwanzi Mole akakasizza abatuuze mu lukiiko lw'ekyalo nga bw'atagenda kukkiriza abasezi kusaalimbira ku kyalo nti era agobeddwa ku kyalo nga bw'anaaba ateereddwa tebaagala kuddamu kumulabako. Ye Speaker wa Namataba Town Council Second Paul ng'ali wamu ne ssentebe wa LC2 basabye abatuuze obutatwalira amateeka mu ngalo wabula baleke poliisi ekole okunoonyereza kwayo era ne bategeeza nti si baakukkiriza maama ono kudda ku kyalo n'ebikolobero bye. Abantu b'e Wantaanyi tubeere baki egendereza tuleke poliisi ekole omulimu gwayo ejja kukola ejja kukwata n'abalala. Tugamba agende tukozesa amateeka gegatutuuzizza wano. Wabula mu kiseera kino maama n'abaana be basatu bakyakuumibwa ku poliisi e Mukono nga ne mutabani we omukulu Kayiwa Rogers aliira ku nsiko nawankubadde maama yavaayo n'ategeeza nti okuziikula abafu yali ajjanjaba baana be wabula talya nnyama y'abafu. Wabula nataasa baana abawala batongo nendabanga ate be bandabirira. Kawesa Paul yakusakidde emboozi eno ku lwa KSTV Agaliiro.